Government ya Uganda ruling party NRM erina obusosoze eri ebintundu bya Buganda region, Central region in terms of funding. Somese nsi yaffe tuwulire. Every financial year ne Inspectorate of Government IGG's office, every year they submit 2 reports to the Parliament, to the Speaker of Parliament and the President of the Republic of Uganda. Neogendo kakana sente za government eyo yonna nga babbirayo nki zibide abantu bayo ne babanga baganyirwamu basindikayo ghost. Yes, ziri districts zino musanvu. Eastern region erina 41 districts nga Buganda erina 27. Kakati Wakiso yekolanga ratio. Calculating ratio. A sentence no, is it divided according to the population according to the districts? Bagabanya okusinzira obwagazi bw'ebyobufuzi bya ruling party. Kakati obwagazi wa ruling system. Ruling party aveewo tajja genda. Mutubonya abo katwa banyigire ddala. Wadiziva wamwe. Kakati service delivery, socially, ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebyamazzi, funding by central government, esigala teriiwo. Kati abantu basigala bo ku GDP yabwe ng'egye babafunyemu, GDP per capita yabwe kwe batoola. Did you realize nti Wakiso n'ebyenjigiriza yesinga mu Uganda? Anti yisingira ki? Kugamba kinoomu bakwatakwatamu ne bebeezaawo. Wakati wa Mbale, Sironko, Manafa, Namisinda, Bududa, Bulambuli and Mbale City, omwaka gw'ebyensimbi guno sente ezaaweebwa ku kigambo kya health development conditional grant Bugisu sub-region, they were allocated 1.2 billion, 1,264,890,697. 1 billion. 1.2 billion. 1.26 billion. To Bugisu sub-region. Wakiso in a land area of 2,808 square kilometers, with a population of 2,915,000 versus Bugisu sub-region of 1,760,000 people. Yonge in a land area ya 2,419 square kilometer. Ngeina households, Bugisu sub-region 299,000 households versus Wakiso of 503,000 households. Ngate yo Wakiso bajiwa 708,851,942. Naye when it comes to government funds transfer, ate yo yabanga teweereddwa ng'ate n'omusolo ye GDP gye tuvudde eri n'amakolero ne hotels byonna ebirimu ekyo kitegeeza direct taxes mu entities zino eziri registered ne exporting company. Obwo nno bwe butali buki bwenkanya era obubeesinga ku nepotism ne tribalism. Kubanga tugenda okumalira bali balina omuwendo politically, they are well represented in Parliament. Baina in total 24 elected MPs. That is Bugisu sub-region. Nga Wakiso eina 9. Kati politically, when it comes to parliamentary representation, parliamentary committees, Bugisu sub-region eina more members ku parliamentary committees than Wakiso. What date? Yes, kakati gende ku kinyusi. Kinyusi kijjako. Mr. Producer, twalabyeko omukyalo omwami. Kakati Sunday Buked. Ey'olwaleero. Olwaleero 21st of
February 2021. Oyebukedde wa Sunday. Yes. Ngagamba atya? Sunday bukedde ono. Tulaze first page. Nino ogenda ku page ey'omunaana. Page ey'omunaana bagamba Bwanika yennyamidde ku ssente za gavumenti. Ono ye district chairperson. Wa Wakiso. Naye yeewuunya. Nga ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika yennyamidde olwa gavumenti obutabaweereza ssente kati emyezi 4 ekireetedde emirimu gya disitulikiti okutambula akasoobo. Bwanika yagambye nti okuva October disitulikiti tefuna ssente ekivuddeko egimu ku mirimu okuziŋŋama. Yasinzidde mu lukiiko lwa disitulikiti y'e Wakiso ku Lwokuna n'ategeeza nti okuva gavumenti bwe yeddiza emisolo egikuŋŋaanyizibwa ku ggombola ssente tezikyaweebwa mu budde. Olukiiko lwetabiddwamu bakansala b'enjawulo mu Wakiso lwagendedde kukubaganya ebirowoozo ku mbalira ya disitulikiti ey'omwaka gwa 2021-2022 n'ebirala. N'agamba amafuta g'emmotoka za disitulikiti ge tukozesa okukola ku nteekateeka za gavumenti ensaako z'abakozi ab'enjawulo enguudo n'ebirala tuba twetaaga ssente naye okuva mu October tetulina ssente ze twali tufunye, Bwanika bwe yategeezezza. Kakati kino kyekinyusi kino kyekinyusi ekyebyo Bwanika kyekinyusi kwebyo omulamwa nga bw'oguleese olwaki olwaleero nanke naffe twewuunya mu bintu byonna lwaki social service delivery tetuna tugiraba mu Uganda. So it becomes a question mark. Tuli mu nsi kika kinti that can't deliver to its people. Bulyaza amaanyi obwa central government eya wakati ebyobufuzi nga bwe bitambula abantu b'ekitundu Wakiso bamaliriza nga tebawagira ruling party lwa butali bwenkanya eri disitulikiti y'e Wakiso. Kuba kati wano tuyina nti buli mwaka gwa byansimbe buli ministry ebeera ne kye tuyita ministerial policy statement. Minister of Local Government. No ya mwaka gwa byansimbe 2020-2021. Olwaleero tusigazza emyezi 4 financial year eneggweko. Ne bw'ogenda okutunuulira local government units ze tuyina ng'ezimu gavumenti ku byobulamu ebyobutonde n'amazzi nga byo ebifaako nnyo ate okusinga Wakiso. Ng'ate Wakiso katugenda oganya extract okuva muno tutunuulya butunuulizi kye tuyita planned local government. Tuyina planned central government transfers to all local governments. Sente eziva mu gavumenti eya wakati zebeekuŋŋaanyiza obuwumbi bw'essente emitwalo 2,400 ejjadde dola Ugandan currency. Sente ezo zebeekuŋŋaanyiza ne bazigabanyaamu eri districts awamu ne municipal councils oba municipalities. Kakati extract gye tugenda okukola comparison ya Wakiso ku byobulamu n'amazzi n'obutonde ne wakati wa Bugisu sub-region. Olwaleero tukozesezza districts 2 sub-regions 2 tukozesezza sub-region Bugisu vis-a-vis Wakiso district. Tulabe awo nepotism obutenkanya ndi inequality nga wetera okuva mu extract ekugamba bweti wakati wa Mbale, Sironko, Manafa, Namisinda, Bududa, Bulambuli and Mbale City. Omwaka gw'ebyensimbi guno sente ezaweebwa ku kigambo kya health development conditional grant Bugisu sub-region
they were allocated 1.2 billion, 1,264,890,697. 1 billion. 1.2 billion, 1.26 billion to Bugisu sub-region. Wakiso, a land area of 2,808 square kilometers, with a population of 2,915,000, versus Bugisu sub-region of 1,760,000 people. Yonge ina land area ya 2,419 square kilometer. Ngeina households, Bugisu sub-region 299,000 households, versus Wakiso of 503,000 households. Ngate yo Wakiso bajiwa 708,851,942. The 708.8, yes. So you are nabatwa msonti mungamba nti rusazamu bagesi bano nedda sebasazamu. Walubudde obusinga ekintu kye tulina okwetegereza n'abatuuliriza bakyetegereza. Akantu kaddemu bulungi. Wakiso ku byobulamu Bugisu sub-region of 7 local government entities versus Wakiso district nga yo bali baba 1.264 billion, Wakiso ngefunye 708.8 million. Bali mu billion, bali mu million. Ngate Wakiso ina abantu obukadde 2,915 bali nga balina akakadde kamu 7,76. Bali balina amaka 2,29 Wakiso ng'erina 5,013. Wakiso eri ku bwagagavu bw'ettaka square kilomita 2,288, bali ku 2,419. Awakabaso kali awo. Kakati service delivery socially tesobola kuba kweno bya bulamu. In terms of land area Wakiso yenene, in terms of population yesinga, in terms of households yesinga, buli kimu kyonna yekola ki yesinga. Naye when it comes to government funds transfer, ate yo yabanga teweereddwa ng'ate n'omusolo ye GDP gye tuvudde eri n'amakolero ne hotels byonna ebirimu, ekyo kitegeeza direct taxes mu entities zino eziri registered ne exporting company. Obwono bwe butali buki bwenkanya, era bubeesinga ku nepotism ne tribalism. Kasa batandike kubanga tugenda okumalira bali balina omuwendo politically. They are well represented in parliament. Baina in total 24 elected MPs. That is Bugisu sub-region. Nga Wakiso eina 9. Kati politically when it comes to parliamentary representation, parliamentary committees, Bugisu sub-region eina more members ku parliamentary committees than Wakiso. Kwa wakawa Wakiso sola gama tujja bagabanyamu. Nga tolwayo tubayo tulinayo ne ba ministers babiri. Kati ababaka ba minister babiri tebatula ku kiiko wa parliament. Kati Wakiso besigazza 7. Ate ng'eri Bugisu ebadde inayo ne ba ex officio mu cabinet. Ate bwe tukomawo kye tuyita non-wage recurrent conditional grant. Bugisu sub-region allocation yafuna 572,662,629. Wakiso nga efunye 110,986,192. Akati bw'otunuulira nti bwe tugenda okutunuulira nti enjawulo ya bukadde 506, kakati a difference of 460 million kyetuyise non-wage recurrent conditional grant
olwairo Bugisu sub-region efuna obukadde 5 yafunya omwaka gw'ebyensi guno 572,662,629 nga Wakiso efunye 110,986,192. So there is a variance of 460 million Bugisu ze yafuna compared to Wakiso ku district emu. Kakati tusoke tukulembe tulabe muko Central region ina population y'abantu bameka as a region yefuna meka tugeza ko dividing amuka tulabe nti how service delivery teyina bujja tuga kati ogitwale nga ratio kugabanyiza ziri districts zino musanvu Eastern region ina 41 districts nga Buganda ina 27 kakati Wakiso yekola nga ratio kale kekola nga ratio a sentence no is it divided according to the population according to the districts bagabanya okusinzira obwagazi bw'ebyobufuzi bya ruling party nkutegedde kakati obwagazi wa ruling system ruling party abeewo tajja kgenda mutubonya abo katonto banyigire ddala wadde ziva wammwe katubanyigire kakati service delivery socially ebyenjigiriza ebyobulamu ebyamazzi funding by central government esigala teriiwo kati abantu basigala bo ku GDP yabwe engeri gye babufunyemu GDP per capita yabwe kwe batoola. Did you realize nti Wakiso nebyenjigiriza yesinga mu anti yisingira kugamba kinomu bakwatakwatamu nebebeezaawo naye the government of Uganda nga tekoze eki kubanga government ya Uganda ruling party NRM erina obusosoze eri ebintundu bya Buganda region central region in terms of funding. Somese nsi yaffe tuwulire tulina ekigambo water and environment conditional grant allocation or planned central government transfer to local government. Bugisu sub-region, they were allocated 3.723 billion. Bugisu sub-region received 3,723,048,511. Wakiso was funded 1,134,979. Bugisu sub-region ku by'amazzi n'obutonde ng'abawadde obuwumbi 3 bw'obukadde 723 nga Wakiso efunye akawumbi kamu obukadde 134. n'ebintu baba bikola baba mu senses zaabwe oba baba besanga bawandiise kakati oli kye twava bagamba embeera neyajja nti ebiruma abayaaye ebyo ne bagamba abantu bano abatukunyiza bwe batyo butasuubira nti obugagga bwe bafuna nga buvafu kuba kati amakolero gali bwogenda Kira municipality ebweyogerere coffee exporting companies zonna ziri mu Kira a bigger percentage of which side is central and Wakiso at the same time. Yes. Genda maaso. Era bweyogera division Kira division ne Namugongo division amakolero zina mayitirivu bwe kijja gamba ku kigambo kya hospitality Namugongo ku lwa Roman Catholic Church ku lwa Anglican Church of Uganda ku lwa Abayisiraamu ekigambo ky'abajulizi buli mwaka religious sectors zisatu zireeta sente billion buli mwaka mu kisakiro kya Uganda ate ne babatolerako obutolezi busammambiro aye n'obusammambiro ne bale maliriza nga tebabuweereza buno busososo kuba katoli wajja n'agamba October quarters 2 olwayo teri 10 kyali kizze Wakiso naye ogenda okusiŋŋaana district Ntoloko nga yubagiwa ayina n'abantu mitwalo giri 8,200 district ennamba ng'erina amagombolola 10 ne Jackson babanzi be sente bazigendayo mu obwaro yalo Ntoloko kola otya ate bamaze nga tabagazimbi oba they just locate figures but the liquidity basigala byegizera boogenda mu kyetuyita auditor general's reports every financial year ne
Inspectorate of Government, IGG's office, every year they submit 2 reports to the Parliament, to the Speaker of Parliament and the President of the Republic of Uganda. Naye ogenda okakana ssente za gavumenti eyo yonna nga babbirayo nki zibire abantu bayo ne baba nga baganyulwamu basindikayo ghost. Yes. Akati awo ng'ovuddeyo era netujja naye ng'ate kikwewuunyisa Wakiso eri among the least funded local government unit ate mu performance nekola obulungi. Wakiso eri mukyakumeka kati tulina district 146 mu ggwanga ne tubeera ne municipalities 51. Kakati the 10 cities ne municipalities 41. Ezo zibeera ku level ya municipality 51. Kakati nkulaga local government performance assessment report financial year 2018-2019 Office of the Prime Minister. Eno ye report yeggwanga. Eno yonna. Era bakimanyi nti betwogera nga mukulu Mukubabyasi ye mukulu bwino kwegamanya gonna gage. So the local government performance assessment 2018 National Census Report. Akati eno ze report buli mwaka ezifuluma. Kakati eri current yakasembayo ya June 2020 last year. Era yeno nga neri bwogirabye eno yeri current senga wansinganye waka olwaleero zonna kopi nandibadde nzikulagako nekigata kulema kugamba nti omusajja ebintu ayiya biki biyiye naye for the last 3 consecutive financial years Wakiso out of 146 local government units eri mu kifo kya kutaano. Era kyovula abachairman governor wa Wakiso 2016 yafuna emitwalo 7,600 egy'obululu. ONRM nga yafuna emitwalo 7,600 ONRM nafuna emitwalo 6,200. This time round Material Wanga Bwanika yafunye 197,000 votes. ONRM afunye emitwalo 5,200. Ebiri mabayaye ebi. Akati abantu nibakulaga somebody who is a performer since seconds bikivu nga president w'eggwanga batera okukigamba nti abali mu opposition ebibiina ebirala yabayita seconds bikivu. Now when you compare Wakiso district under the leadership of Material Wanga Bwanika vis-a-vis Kyenjojo district nga neba independent BNRM ate bo ali mu position ya 136 out of 146. Ngikitegeeza yali abuzayo abaana 10 okusemba. Performance yagende esereba. Iyo yekyenjojo. Naye nga bonna ba political party ki? Emu ruling party NRM. But Wakiso had councillors of FDC, DP, NRM. Kakati ati bo bagenda okulaga performance nga yo eri waggulu. Era mu annual report, local government performance report eno nekulaga cross-cutting performance measures. Introduction to cross-cutting performance measures. The cross-cutting performance measures consist of 7 thematic areas and 26 performance measures with performance scores with 100 points as the maximum obtainable for the entire assessment area. This covers the cross-cutting performance areas of importance for service delivery efficiency. Kakati sebe kibuzo sikiwabuuziza
nakibuuziza nga twebuuza era kulaga nti planning, budgeting and execution etwala 20% points. Human resource management 14%. Revenue mobilization 10%. Procurement and contract management 16%. Financial management 20%. Government oversight, transparency and accountability 10%. Social and environmental safeguards nezibera 10%. Absolutely. And total it comes to 100% percentage points. Eyo yembere yaji. Kakati abatu bano tuwuliriza kata wetugeraageranya eyo Wakiso cross cutting awo ku 10 n'abanga afunyewo 84. Kati ogotwala mwana oyo omuyina mu kilasi yo gwenga lecturer owa 84% nowa 34% ngate consecutively onafuna 84 oli nga ali mu 3 aliwo omwana omugezi ku bombi. Era gwe as a professional naina amatwa kitegeera gwe nga professional as a lecturer ow'ekinana mwenya abeera nseke nzibikivu oba yaweesa institution level n'ekitiibwa ne performance kwebeera waggulu. Kati eno Wakiso district Matiya banga bwani kasi yagikuba awo bajja kubuuza eyo report eyo ani agiwandiika katujje bayinza okubanga mmunanga that local government performing yes concerning health matters bafuna resources Maracha district Sironko Masindi Kasese Ntoroko no gyenkugambye n'emitwalo 8,200 n'amagombolola 10 nefuna akasente akawe Kyotera district Pakwachi Kikube Bugweri ezo zakola obuki obubi ennyo. Kakati ku lw'abatu bano okutuwuliriza Songa local governments with the highest scores in cross-cutting performance measures. Chira municipality number 1 of Wakiso district with 87%. Ekyo kiwulidde nga ne Wakiso district yo yennyini nanyini kuzaala nga ye number 5 with 84%. Kalaga abatulaba so kwetegeza akantu ako kalungi era kiraze zino local councils wa districts ezikoze obulungi in service delivery bamizigezezza kwenda bakira municipal council ngeri mu kisooka ate nendiwo kanda beno gye bayita ibanda mu kya10 naye ekikola Rukunjiri Buyikwe Mbarara Wakiso district kugamba kakati tulabako imbalance senga ensimbi zikwatibwa bulungi kyandibadde kikutegeeza ebintu byonna okutambula obulungi naye olw'okubanga abantu baba bo beekoledde byabwe akati tumaliriza nga performance tevaayo bulungi. Naye twagadde okulaga Wakiso bwetambula nga emyaka 3 egy'omuddiringanwa abatwaba kyanoonya akyaleeta evidence eya Wakiso kubanga lwaki tukola kino
omukutu gwaffe guleke kujjako bigambo nti abo beboogera biba balimba buye balimba bayiiya biyiiye ebitaliiko source kati katubawe information kati report eno ya Republic of Uganda Prime Minister's Office bakulaze yes awo ye source we biva Prime Minister's Office era Prime Minister ye leader of government business bili bikolwa byonna mu Uganda mu local government nanyi kubitunuulira byonna ye Prime Minister nakkiriza nti no byakoleddwa bituufu era bikolebwa era ye report eno ya June 2020 last year eri national so evidence je biva exactly tulaba regional imbalances page 31 of 2020 report negamba 10 local governments in 2017 and their results in 2018 and 2019 financial years. Nebakulaga Wakiso nga number 5. 2017 had a score of 74%. Mu position ya kutano. 2018 ebera with 78%. Mu position ya kutano. Ne 2019 nebera mu position ya kutano with 84%. Omwana oyo akola oba takola? Omwana alingalemu 80. Era ne bakugamba ku ttebe eyo yennyini wansi waayo Wakiso district local government had the most notable consistency, having been ranked 5th in all the 3 assessments so far. While Masindi municipal local government, Shema municipal local government and Mbarara district local government also had noteworthy performance, having been ranked in the top quintile in all the 3 assessments. Nenga number 1 wani Wakiso. Nebagamba bottom 10 in 2017 and their results in 2018 and 19. There is Yiganga municipality, Namayingo, Kumi, Kapchorwa, Yiganga, Kamwenge, Bukedeya, Busia, Chibuku district and Katakwi. Ninga sente bazikolaji? Bazifuna. Atenga bano bonna ba chairman bebayina NRM. Ruling party mukulu Mukubabyasi. Kakati wano. Producer. Batulagashi. Wangambye service delivery. Abafune sente nyingi tebakola. They are not performers. Abafune entono nga ate jezisinga n'okuva ezigabibwa bano ate basinga okuperforminga. Katonda wange. Mberenge tabusi. Kakati twaga tunuulire eggwanga tunaalirira tutya. Nga mulimu this imbalances. Nepotism. Inequality. There is no equity in money transfers to local governments. There is always an imbalance. Tugenda kuddawa bannange. Oba esente obubbi ani Prime Minister himself if he can confirm nagamba Wakiso efunye zino Bugiri efunye zino. Hakati samare oluvanyuma performance ya Wakiso bwetu nga bwebeera. Kiwavudde ebiruma abayaaye. Ruwero district wadibadde kwa bungi ne baga katika batekeyo abantu abalabikanga bwanika mu character ye ngali mu nup bibaweereza mu Kasanda district bibaweereza Emitiyana bibaweereza Ruwero olw'okubanga enteekateeka ya sitting government ruling party NRM ebiruma abayaayi si byetunu byekolerako bo ebyabantu abayimba obuyimbi yeyekaabeewo ne batimba ebipande bibagiranga ate abanene mu areas zino babbirayo bubbi ziki sente. Kambuzeeko ekibuuzo nga tubumbawumba programu yaffe eno episode yaffe na mukulu Mukubabyasi. Ngezaako okwetegereza ekintu kino lwaki ensi yaffe Uganda service delivery egenza efa ate ekibuuzo kinga kiri nti
districts over regions ezifuna sente nyingi they are not performing. Yes. As expected. Ezifuna sente ntono ozikola. Naye atonzo kwesanga nti sente zino government itself, kwa prime minister is the boss of these things. Nti bayinza okwesanga nga they just locate bigambo. Naye nga liquidity of the real money nga tezituuka nayo. And fe tugamba olwabaka ba parliament nga ba overseer ba monitors supervisors mukola ki olwaleero bwe baleeta feedback reports z'abantu bano zigamba ki era bakozeewo ki era kyovudde olaba ebiruma abayaaye nga n'ababaka ba parliament bamaliriza nga babakoze eki babakubye si kubakuba babasiibudde Oi, omanyi bannatu bana Flashlight channel twale tubadde tugezaako okuleeta service delivery mu bitundu byaffe. Kubanga wadde ofuna comments abantu wadde ndaga nti abantu buli kiseera boogera issues za byabufuzi zokka. Now we are talking of social economic performance in our regions, and this way we come. Yes. Why is it so? Social economic performance in sectors of water and environment, health performance, education, zona. That's the reason why the minister in charge are presenting a ministerial policy statement for central government allocation and the transfers. No performance. It's a question. Why is it so? These supervisors bachakola chichi. Ati bali mu byabani kati omweno ne gujjanga guli eyo gujjudde. Abantu anofuse ne bagamba nti munnaye boyoga bati muzeeyi ajja gamba nze mulwanyisa. Kati one basirika. Basirika busirisi kakala ne bagamba ekibanga bwe kityo kifaananye kakati katu ulabike nga bo bali muzeeyi obutabagamba nti bamulwanyisa katuweerezeeyo anamanyira ddala nti eyo kala budget diva mubajjidde eryo kujja kutereeza ebyo bitatambula buti bulungi. Tusaze magezi ki service delivery amalwaliro amasomero enguudo ebintu bino okutereera tukyuse government tukyuse service tukyuse I don't know advice emyezi ene egisigaddeyo Rafael Magezi alina okweteekateeka abakyuseemu oba akomyewo mu kisanja ekya palamenti ye11 abeere n'obuvunaanyizibwa bayinza omuzza bayinza okuleeta omuki omulala ne local government ministry docket twetaaga omuntu kubanga batulaze omanyifu batuwadde ndiwa erositu bakwadwa erositu bampoda stampo enkadde bazituggyeko batuwadde ya government ministry nga bw'osinga neyekobokobo efaanana neye wange bwefaanana atege munnakibaga munnange mwatulazeeko mwaleese emisayi mito gyokka bana okola batya abantu abo nga bw'owumbawumba nedda era ffe nga bannakibaga abantu bonna kyabadde mukyanganyiko kyekyati embeera mukyanganyiko abato n'abakulu mwogera ebintu ose tubitegera mukyanganyiko wali olidde ku kasooli omufumbe n'ebijanjaalo empengere labiranga ku high school bateekamu ebijanjaalo ne kasooli sebo zibeera nutritious era kyenkanankanedde n'akawunga n'ebijanjaalo kakati gwe twala ekijanjaalo n'empeeke z'akasooli ezo be bavubuka abatabwami n'abakyala awamu n'abaami abakulu abazanyira mu ttiimu yange nabo nga mwebali okuluŋŋamya abantu kakati nga tukolemu kasamara akasembayo mabudde obusinga tulina abantu baffe nga benakutegeezako nti abanabulayi abatamanyi olulimi lwaffe luno oluli loko muddakiika wakiri emutumbawo mbetu abo bajja kujja balina okufaayo omanyi omuganda agamba kyoyagala kikola ki kikuseeza kati balina okufaayo omanyi Luganda literature akwata ekifo kya 10 kontinenti ya Africa ate Luganda literature world over akwata ekifo kya 5. When you go down to Oxford Press ebitabo eby'Oluganda biyitirivu nnyo ne
so bagamba United Kingdom universities and colleges babinonyezeewa abanadaba abazungu babinonyezeewa baleeta zibbiwa nti local service delivery mu Uganda eri bweti omuntu sayinza okugamba kale ngaabaseteza amalwaliro feka tuziteekeyo olwaliro bwogenda Harvard University you pay tuition in dollars and pounds nyati tuli mu Uganda mulango oyagala amasente mmeka ze yafuna anti lango as a sub-region era beetaaga ebyo byonna ekibalina okikola bafune summary reports. All right. These are the main reports so they should look of our discussion. But if somebody takes responsibility of summarizing, that means money. Okay. When you go down for research, you spend. Yes, I know you spend when looking for this kind of information. Nayenga. Kakati summary kulobulunji okay otwade church to fetch chifunye muntu no bafune kubona obutabononze. Producer na kanze boy na amanyo story ebintu. Anti twakula tuyiga. Nti banaffe abagala more information about local performance assessment or service delivery in different regions and different districts, you can go. Have they posted it on the internet, you think, by now? But I think you can try the internet and see soft copies and find the service delivery in this way you come from, how things are affecting you, how much they allocated resources on your region. But kindly, I'm advising the MPs, please supervise whatever is being allocated to. But it's not the case with our parliamentarians. No, but we should help them. For us, we're here to educate. They came for our votes. But how? They came for our votes, but the ultimate member of parliament, I'm bagenda ngabavu. Bagenze kuba nabo bubbi. Kuba kukola. Kuyigirayo bubbi. MP omulamba. Ekyo badde sina kukimanya. Babbi abantu abo. Lwaki ngamba babbi? Ofuna ote milioni 3 buli mwezi. 300? 300 million or 300 million? 300 million, not per month. Emotoka. Emotoka milioni 3. Kakati lwakyo ogamba MP ebisatu ngate commission avuga ya milioni 4.5. Katuvewa. With our commissioners. Mukubabyasi. CC ya 4,500 CC. Between 4,500 up to 6,000 CC. Ba commissioner ba ministries zibavuga. Nenga asula buwate asula Kyambogo olida asula Naguru ngatana na kyakola asula Naguru na CC kakaga Zemba service delivery should be very important. Everybody banange amalwalire engudo by'ebintu ebiruma bayayenze mbabulira akumata kumira mpera episode yafe kumona ko olwalero.